Finally, Precious Remy yazaala omwana mu Bindeeba bibino mbikuleetedde ate ye Bobi Wine abeera ndani bamutabukidde ago n'amalala genkuleetedde wano ku Jika Media. Wasuze otya oli otya kansuubire oli bulungi munnange. Kyobokola kiri kimu like nga video eno subscribe nga gwatanaba ku subscribinga endowooza yosobola ogintera butereva wansi mu comment section. Tutandise n'abeera ndani batabukidde Bobi Wine. Nkusaba olaba akatambi kano ate tukomewo mbere nga nkuluwa amawulire amalala mangi nnyonnyo. Sigenda kwabika mutima. Bobi Wine abeera ndani bakugamba lekerawo obujoozi. Nze nkubiddeko. People are willing to boycott ekivulu kyo. Mwabe Uganda mwe mwakiposting ze nabo mu nsendala walabyeko weranda ninga kiposting. Genda okebere ku page za ya kiposting zo weranda. N'aba bi posting ze babi delete nze. Bobi Wine want democracy. Nze ni munakyotera njogera mazima. Sigenda kuleka ekivulu kyo kifulopinga wane London. Nga sikubulina ensonga. Banalanda na ate sagala muveyo nga muleke ngalabi ebye London leave it to Londoners. We are speaking, we are the Londoners. Tetugenda kukkiriza kujogebwa. Bobi Wine yajja wano yakajja wano emirundi giwere gimute mugimanyi nenze kyo kankisirikire omulundi kale gwe mwamulaba ku airport abantu onago bamulaba yajja ku filimu ye nava wano nafubutuka nagende Germany nakomawo yes ennyonyi ndoza ennyonyi waliyo so much wind didn't reach here on time okumitinga bana Uganda. Bana Uganda bali bavudde outside London baddeyo nga bakaba n'abaana baabwe. Tebasobola kulaba omukulembeze yatuuka late Waterloo, which is fine. Naye abantu ekibanyizizza nti Bobi Wine apostinze ekivulu nga tatu considerinze. Sincerely ta meeting nga ko ba Londoners. Apart from abafuna ticket ne basobola ogenda okumulaba. Oba abo abatuula ku UK. Chapota abo bebafuna omukisa omulaba naye abantu aba local people abantu abo wansi nobody has seen Bobi Wine. So nkubulira omwana w'embogo nze nkubulira mazima nze sigenda kubeera mu ebyo abantu bebagala okunteekamu abantu bakuliyetinze pages boycott Bobi Wine. Fe tukoye ne Jose tukukoye musajja gwe bantu mwe kabano group tubakoye abalowooza nti you are going to use our president okumusetingira ng'ebivulu wano bwe walaba Allen Skin nga tumwogeddeko n'obuuka ne Allen Skin waleeta n'ekya Babi Kyagulanyi sincerely it flopped n'ekya Babi Kyagulanyi kya flopping kwe tukukooya okuswaza abapresident baffe bwe tuti ne lady president tukukooye musajja gwe kati olaba Bobi Wine oyagala kwefuula nti gwe wakola ebintu ebya home office strike ze twakola did put the home office in mess. Obama muli ku business zamwe. Bobi Wine is not for business. Bobi Wine is not for business. Nze Bobi Wine nkulabudde. Abantu togenda nakulawe wadde n'aba. Abantu bamaze creatinga group nga 10. They are willing to boycott. Ate buli muntu yenna buli gokubiraga. Tojjanga ko wano London. You have never met anyone. You met era businesses onga era bwezali zitambula. You never met us. Abantu neba hiring a holo. Abantu na nebajja nebazina neboyogera nawe nebakuhaginga people bacha ino obulumi obwokalulu. Negwe buli rojja ngo ito omenya bumenya not here ni London. Togenda bikolera wano nze njogedde amazima. Abanyiga munyige mugenda kuvaayo mugambe lwaki okuba omukulembeze nze simukuba mubuuliridde ekiri wano of course mmwe abangamba nti lwaki okuba omukulembeze mwe mbadde mwagala kifulopinge nga abantu basirise nze nkubuulidde Bobi Wine bino byogamba nti ogenda kujja mu gwokubiri waki si kye wapostinze n'opostinga eky'omugwoku n'abantu kye babuuza. You need to come here and meet Londoners. Twakontributinga kinene nnyo mu kalulu. We Londoners, we have values and morals. Tetugenda kutwalibwanga bana America nga boyagala in and out. No, wante kigenda kusoboka. Nze nkubulidde amazima abantu bantumye nze rambadde enfulumye nga ngenda na Stratford. Nyine ebintu byenkola ki manya ngenda mu nyumba ya brother wange then wenvaawo ninye basi 188 entwale wa Stratford.
naye abantu ne bagamba nina agenda okola live eno abantu basirise ng'empisa z'Abaganda ng'empisa z'Abannayuganda naye abantu banyiivu. Bobi Wine, wuliriza Bannayuganda. If you want to be a president of Uganda, you must listen to Ugandans. We in people in London, we are not for gafla. You turn and twist and do this and do that. Na. Nze njogedde amazima. People are boycotting ekivulucho. Yegwe Jose va era bwe wawulira ono omusajja bidaalidali biranjiranje mukulebbeesa ku nyonyi n'omuleeta buli gw'owulira gwe bataddeyo nga using that opportunity to make your business. Bobi Wine is not for business. Is not for business. Bobi Wine yajja otunula okujjako Museveni. He is not for business. And I mean it. Bobi Wine is not for business. Jose, this is not biri anene skinny biranji byoleta. Bobi Wine is not for business. Enda ku meeting Uganda 2 days. Tuine ebitundu ebinene. Ogende Manchester, ogende Liverpool, ogende London, ogende Wales. Onako lunasembayo ngenda bakuwa omuziki mu Crystal Palace. Ekyo bwe kyali badde. Ne okujja obuzo okutukubako obukubi biposti byo. We are Londoners. The sincere mbadde nange sigenda genda. Naye kati lwenkoofo esinze I might go. Naye nabadde sikimanyi nti people they have thought the way how I'm thinking as well. Nze nkubuulidde. We are Londoners. We are Londoners and this is our values. Gwe Jose tukukoyo kozesa present waffe. Ng'omuyimbi. Bobi Wine is a singer. Naye omuleetera mu kifaananyi kya Nuupu. Omuleetera mu kifaananyi kya people power kye tutagenda kukkiriza. Jose leka okukola ssente mu nnyumba ya Bobi Wine waleeta babi ekivulu ne kifulopinga. Kati oleeta Bobi Wine tuva ku mukulembeze waffe kobeere ng'oli relative wa Babi Kyagulanyi tetwetaaga ffe kye twagala genda ntebe mu ntebe kikyo kye tuli assignment yaffe no tetugenda kukkiriza. Mbabuulidde we are Londoners. We are the Londoners. And I don't want fucking anyone coming and telling me in London. And I always tell the truth. Nesigenda kulaba kifulu ky'omukulembeze nga kifulopinga. Kubanga abantu balina willing to disappear from London here. Yes, people they are sincere okumanya Jose. Akola mu mukulembeze waffe ssente. Entebe ya 10 ng'ali agula pound. Yes, nkujjukiza nti okyali kujjika media. Video eno jimpere like. Mpera video eno awolaba ekigalaawo kwatawo butere video eno ogenda kubeera nga ogimperedde like ate buli lwogi wa like YouTube eyongera okubeera nga ate egitambuza mu bantu bangi nnyo ab'enjawulo nebeera nga efuna viewership. So mpera video eno like tubeere nga ate ekintu tukikwasaganya malidadi sana. Ndowooza omukyala omwewuliriddeko, ndowooza omukyala oyo omwewuliriddeko obubaka buyawereza Bobi Wine ng'ayita mu live video. Ekivulu n'ekyogerwako kyekyo kyolabaawo ekyategekeddwa the return of the gladiator Bobi Wine alongside Gabi Ntante, Dax Vibes, Nubian Lee nga bonna abadde bakubeera nga ate munange nga bamuwerekerako wali mu London. Era ng'ekivulu kino kibadde kigenda beereyo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa April omwaka guno gwe nnyini naye abaana bawulidde baabo bagamba essaawa yonna bandikiboyikootinga, essaawa yonna bandibeera nga ate munange nga bakisazaamu olw'ensonga promoter eyakitegese alabika alina ebigendererwa bye. Balina n'obusungu era owulidde okwemulugunya nga bakuweereza omukulu Bobi Wine balina bye bamwemulugunyaako. Ndowooza omukyala omuwulidde bulungi. Ago nno ge mawulire agali ku sayidi eyo ewa Bobi Wine. Ate we tweyongereyo mu mawulire amalala, mawulire ga mukyala Precious Remy Ray-P oba abadde ku mukutu ogwa Facebook oba ogwa Twitter olunaku olweggulo. Ndowooza amawulire gano wagalabyeko. Obufaananyi obwo yagenze n'abupostinga ku page nga bw'olabaawo n'abuuza ekibuuzo what do you know about
babies. Abantu ne batandika otokomoka omugambo nti lwaki rape wazaala omwana n'otatugamba, lwaki rape wazaala omwana Bindeeba n'otatugamba, omwana nga yakufaanana nga yakumalayo. Kwegamba abantu ne batandika okubisala nti rape yandibanga yazaala omwana n'abisirikira n'atabijjayo omwana n'akula okutuuka awo n'abeera nga ate atandise okubeera nga amuteeka mu kamera nga amutulaga. Wabula ku information gye twakafuna omwana ono isiwa rape era ababadde batandise okubisala nti omwana yandibanga wa rape bambi omwana isiwa rape. So abadde batandise congratulations, ndowooza muli disappointed naye twongere kumusabira mukazi wattu abeere nga naye Katonda amuwaayo ekirabo eky'ezzadde, amuwaayo omwana kubanga twamulabako ne mu mawulire emabegakaawo era nga munnanga akaabira ensonga eyo yeemu ey'okubeera nti Katonda akyamumye ezzadde, akyamumye okubeera nga amuwaayo omwana ye n'omwami we Bindeeba. Twongere okumusabira Katonda abeere nga ate munnange ayanukula essaala ze, Katonda abeere nga ate munnange ekirabo ekyo akimuwa. So abadde batandise okubisala nti ono yandibanga ate munnange mwana wa rape. Nkujjukiza nti ono si mwana wa rape nga mbadde mutandise okubisala. Just bifaananyi nga woneekubyako ebifaananyi n'omwana wa mukwano gwo n'obipositinga, n'omwana wa muganda wo n'obipositinga ku mutimbagano. Temugamba nti mwana oyo nga mwabadde mutandise okulabika nga ate nga mubisala. Ago nno ge mawulire agabadde ku sayidi eyo, wabula nga nnyongera okujjukiza nti oli kujjika media era nga gwe wena tanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Tolala kutaninga on notification bell yo bw'oterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onawona toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo bw'otere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwabatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira nayoka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama bampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Weekuumire kujjika media, tukyakomaona amawulire amalala mangi nnyo agoocha agakagwawo gonna ogenda kubeera ng'ogafuna butereevu wano kujjika media. Kyoba okola likinga video, subscribinga, ntere ndowoozayo wansi awo mu comment section. Tewerabira kutaninga on notification bell yo, ekyo kyo kikulu nnyo. Buli wootaninga on notification bell yo butereevu notification obeera ozifuna nga twakateekayo bu video empya bwepa gwe abagenda okubeera nga ate osooka okuziraba munnange. So munzikirize mbagalize olunaku olungi, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.